Kakati omuwala ono alimbye boyfriend we nti agendako kowa maama we kujjanjaba maama we mu kyalo. Kumbe agenda mu bufumbo bulala. Kyokka obufumbo bw'agenzeemu omwami oyo abadde yafunyemu obutakkaanya ne mukyala we waka ng'omukyala yanobye. Kati omukazi waliwo amubagulizzaako n'amugamba nno oliawo nti ye bbaawo alina omukazi omulala gw'aleese mu maka go n'okumuwasa yamuwasizza. Omukazi oyo ow'omu maka ky'akoze afunyeyo ebivubuka n'abiwa ssente ne biryoka bijja ne birumba omuwala ono ne bimukuba feesi yonna n'olubala ebimwa ne babyasa. Bwe bamututte mu ddwaliro kati ate akubidde boyfriend we eno gye yava y'abajja amujjanjabe. Boyfriend agenze okukizuula nga mukazi we abadde yagenda mu bufumbo y'omusajja omulala nga yamulima nti yagenda kujjanjaba maama we. Kati omuwala ŋŋamba nti CEO bambi nkusaba ofuuke muganda wange onneegayirireko ku bba wange ono bambi asobole okunsonyiwa mbunze mbenga neefuulenga muganda we muyambeko okwegayirira ku boyfriend we amusonyiwe. Ne ŋŋamba owange ensonga zo zino kansoke nzitwale mu paalamenti y'abantu bakazi banna abali eyo bo either basalewo osaana okusonyiyibwa oba bakugoba ogende. Kakati muwulirize bulungi. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omuwala ono aŋŋamba mbunze CEO neefuule muganda we neegayire boyfriend we amusonyiwe amukomyewo baddemu bapeere bonna. Wuliriza, omuwala ono abadde atunda butunda nga bwe bano abawala abatambuza obutunda mu ttawuni. Akwata obutunda bwe bwa nusu 10 mu ka disposable n'abuteeka mu kisero n'atandika okubutambuza ng'abuguza abantu ab'enjawulo mu paaka wa. Kati ono boyfriend we yali omu ku bakasitoma be era ng'amugulako obutunda. Yamufunamu interest n'amukwana. Mu kumukwana omuvubuka n'amugamba naye oli muwala mulungi ate nkwagala. Olaba otya bwe nkugjamu ebyo ebintu netandika okubeera ffenna ewaka n'obeera omukyala ng'otula disiko waka n'ova mu bino eby'okutambulatambula. Kubanga era sigenda kubeera nawe ng'oli mukyala wange oli girlfriend wange naye ng'obeera mu bino bizinensi z'okuzunga ng'otambuzatambuza ebintu. Omuwala ono ng'akkiriza. Omuvubuka ono makanika akanikawo ewa Kisekka akanika mamotoka biki bwe bityo. Nga omuwala ono akkiriza okubeera n'ani? Okubeera ne boyfriend we nga batandika okubeera bonna. Babeera bonna. Kati omuvubuka ono kyava aleeta ekirowoozo. Namugamba naye engeri gy'oli mukyala wange kati olaba otya bw'otufunayo ekyokkola n'ova kale waka n'obanga kale nga totuula waka n'ofunayo ko omulimu gw'osobola okukola. Mulimu ki gw'osobola okukola? Omwana n'agamba nti ebintu by'okutambuza ebintu bimbadde sikyabisobola saanamukko n'enfuna tisiko bwe nsobola okutuula nga ssente zinsanga awo. N'agamba nti naye bw'otuba tulina ssente tusobola okukolayo ka mobile money nkasobola bulungi nnyo okkakolako. Omuwala ono nga boyfriend agamba kale tewali buzibu, ng'omuvubuka anoonya ssente nga akolera girlfriend we mobile money. Kati bw'amukolera mobile money atandika okukola akasente mpola mpola ng'omwezi gusobola okuggwako ng'omuwala ono akoze emitwalo nga 9 ku kakadde nga akabalansi nze kali wali magoba kubanga ku ka mobile money okwo abadde akyajingirako n'amasimu. Kati nga bw'omanyi mobile money zino zibaako abasajja abalinamuko ku ssente abajja ne bajjayo ssente ne bakola deposit mpola mpola. Wabaddewo omusajja atera okujja nga ajidde mu hali ya kawundo. Omusajja ono ng'ekitono ennyo wabanga waakogyayo ssente ku ssimu ajjayo $5,000,000 nga zajjayo nga bw'aba ajjayo entono ajjayo $3,250,000. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nga bwe bamuwa ssente zino ng'azijjayo alekera omuwala emitwalo 10,200 ate nga kino akikola buli luvannyuma lwa nnaku 2. Omusajja asobola okujja n'ajjayo $5,000,000 n'akwata emitwalo 2 n'agalekera omuwala ono. N'ajja n'ajjayo $3,000,000 n'akwata emitwalo 15 oba 10 n'agirekera omuwala ono ng'amuwa buwi. Kumbe omusajja ono alina ekigendererwa kyakwana muwala ono. Omusajja n'ajja ng'akitambuza bw'atyo. Jjukira omuwala ono mufumbo. Alina bbaawe
boyfriend we kati yafuuka bbaawe gyali mu bufumbo. Wazze omusajja amulaze ssente, omusajja buli wajja okujja ssente amukuba ssente mu maaso, ng'omusajja atandika kukwana muwala. Bavudde mu by'okumuwaayo emitwalo 10, batandise okuba n'enkolagana eya ddala. Boyfriend tamanyi. Omusajja ono nga bw'ajja ku mulimu omuwala ono bw'akolera, amupiikingawo n'amutwala ne babeera bonna bonna mu loogi, ne beeyagala, ne beenyumirwa, ne beekuba amatooke ne bakola buli kimu. Buli omusajja ono lw'ajja babadde baatuuka ekiseera nga enkolagana kati y'amaanyi, ng'ebintu amuwa n'alya, era nga balina kaloogi kye bagenda ne beeyagala. Bino byonna byonna omuwala ono yabiŋŋamba, yabinnyumiza. Munnange, omusajja ono enkolagana ye n'ono omuwala ng'eruddewo, kyokka boyfriend w'omuwala talina kyamanyi musajja watwali eri, alowooza alina omukazi, kumbe omukazi takola ki? Omukazi talina abaliga eno ebbali. Kati ono omusajja ow'emmotoka alinamu ku ssente mu ffumbo, alina omukazi. Omukazi ajja abitegeera nti musajja we alina akakazi k'atera okupepeya nako aka mobile money. Bafuna oluyombo ne bbaawe. Omukazi agamba nze sigenda beera mugana amaka galimu omusajja omwenzi ng'ono, kantambule nsooke ŋŋende k'ewaffe mpummuze ku birowoozo. Katono omusajja omugagga bwe yalabye nga mukazi we agenze, nalaba nga waliwo opportunity ey'okuwasa omuwala ono. Kye yakoze ng'amukubira essimu amugamba, mukazi wange yagenze bweru, naye mbadde njagala ojje ate siko tubeere ffenna wano ewaka. Ng'omuwala amugamba, naye nze gw'ogamba ndi mufumbo eno, naava ntya mu bufumbo bwange nga bba wange talina kyankoze munze gye ntandika okubeera naawe. Bwe tuba tubiina ekigenda maaso wakati wange naawe kibadde kyakyama. Nze ndi mufumbo, nina omusajja, omusajja ng'amulemerako. Omukazi kyaddaaki yatendewaliddwa n'agenda ow'omusajja oyo omugagga, boyfriend tamanyi. Kati boyfriend ye baamugambye, omuwala yamugambye nti maama wange mulwadde, njagala genda kumulabako era nina ebintu bye ŋŋenda okumutwalirayokko, bw'oba osobola mpaayoko ne kasente mutwalire. Omuvubuka n'akwata bulungi nnyo mu nsawo, n'amuwa transport, n'agula n'ebintu. Ono omuwala by'alina okutwalira ku nnyina nga ye alowooza agenze kulaba ku maama we, kumbe omuwala ye agenda mu bufumbo. Era ewaka yavuddewo nga boyfriend alowooza omuwala agenze mu kyalo kulaba ku maama we. Gali amaka gye yagenze okufumbirwa aba yaakatuukawo nga yaakamalawo wiiki emu, mukazi ow'ewaka nannyini maka ago nga wabawaamu baguliza, nga bamugamba nti munnange oli awo, naye nti ye bbaawo yaleese omukazi omulala mu maka ago. Bw'obanga wanobye wandibadde oyangwa mangu n'okomawo n'osooka n'olwanirira amaka ago mulimu omukazi omulala. Kati oyo omukazi ow'omu maka kye yakoze, yapangisizza ebiyaaye ebivubuka ne biryoka bikkakkana ku muwala ono ne bimukuba ebinnyo byonna byonna ne babiggyamu, feesi n'ewulubala, amayindo bagaasizza. Atuuka akaseera bamuddusa mu ddwaliro, abeera mu ddwaliro nga teri muntu amuliko. Ono omusajja omugagga abadde amusigula yasigalayo eri nga bali ne mukazi we bali mu kusootinga nsonga za bwenzi. Ono ali mu ddwaliro teri amuliko, yakutte essimu n'akubira boyfriend we eno gye yava. N'amugamba ndi eno ku kitanda, naye jjangu okole ki? Jjangu ndabe nagudde mu batemu, nagudde mu babbi. Kati boyfriend bwe yatuuse, essimu y'omuwala yabadde awo. Mu kumujjanjaba awo olunaku lumu nnaku bbiri, boyfriend essimu y'omuwala n'agisigaza n'aba nayo. Kati ono omusajja omugagga akuba essimu abuuze omuwala ali mu mbeera ki ekiriwo kati. Yagenza okukuba essimu ng'ate boyfriend essimu yakola ki? Ng'essimu yagirina. Oli n'alyoka yeeteteggula byonna byonna boyfriend n'abiwuliriza. Buli kimu n'akiwulira. Boyfriend kwe kujja n'alumba girlfriend we n'amugamba, owange nnyabo, waŋŋamba ogenda kulaba maama wo, bino bye wali wagenze okukola? Wali ogenze mu bufumbo nga gwe waŋŋamba nti ogendakokko mu kyalo? Yamulesse mu ddwaliro n'atambula n'agenda. Kati omuwala agamba
nti munange CEO nkusaba obeerenga muganda wange onnyambe twogere ne boyfriend wange ono bambi asobole okunsonyiwa. Essaawa zino ali mu bbanga yekka, eyali alina obufumbo bwaggwawo. Omusajja omugaga gwe yali yeesigula bali mu kusootinga bintu na mukazi we, ate ng'omukazi yamupangidde n'abatemu abaamukubye. Oli omusajja omugagga omufumbo taliiwo, ali mu ddwaliro yekka yekka, terina muntu amuliko. Kati agamba munze mwegayirireko nfuuke mbenga muganda we, kwegamba basobole okumusonyiwa. Kati mbuuza mwenna abakyala abali abandaba, ono omuwala asaana okusonyiyibwa, asaana okuwa omukisa ogwokubiri, era bw'oba nga ggwe musajja ono omuwala osobola okumuzza mu maka ago? Kyekibuuzo kye mbabuuza. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire abankola obulungi obutagambika, mbeere bulungi, mweraba.